tuli wano nga bwe naggambye tuli wano ku church ya Abizaayo Broadcasting Services wa Pastor Iganga era yafudde ennaku lw'ejjo ku ssaawa 6 ez'ekiro bwe yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi kubanga anyuka obulamu bw'ensi. Pastor Iganga tubali tumujjukirako ebintu bingi nnyo wabula nina omukulu gwe njagala okubanga njogerako naye asobole okubanga atunnyonnyola ebigenda mu maaso kuba mwali nnyo mu church eno munda asobole okubanga atunnyonnyola ebigenda mu maaso wano nga bw'olaba wano bali abantu bonna baweze abakungubazi baweze era nga bagezako okubanga bakungubalira pastor waabe kanjogereko nono mukulu nga kitalo nnyo muzeeyi kitalo ddala bizibu binnyo amanya alaba ayinza Zero Swata Albert nga mbadde nkolagana ne musumba okumala ebbanga ddene nga nkulira TV ye DSTV. Musumba ono kitange ate muganda wange byonna nsayidde nnyo kitange ate nsayidde muganda wange bingi nnyo musumba byantuusizzaako naddala mu field eni ya media era yanfudde kyendi mu media industry yanfudde kyendi. Musumba abadde muntu atayomba era nabo bamuyombe naye nga era mukakkana mu bbanga ttono nnyo mbanga mukwataganye nnyo simanyi nti nza kwogera ku nsumba kitalo nnyo naye ebyenteekateeka bikyagenda mu maaso ebisinga kutuga Bibulia eri bannamawulire bonna tubategeeza enteekateeka nga bwe tulina omuntu omu agenda okwogerera TV mu bbanga ttono nnyo agenda kubanga ajja ayogereko nammwe. Katono nnyo omuntu ayinza okuba yeebuuza omusumba waffe omwagalwa Pastor Iganga ayinza okuba ekimubadde kimumala embirizi nga yabadde bagamba nti abadde mu ddwaliro ensambi okumala ebbanga ddene. Olunaku lwe nasimbayo okwogera ne musumba ndowooza mwezi nga gumu mu kitundu awo yampita n'aŋŋamba twasingana mu mmotoka ng'ava mu ddwaliro n'aŋŋamba nti nina alusaazi teeka yafuna obuzibu nga limukumira bamukumira ninga yagamba nti teeka alusaazi zezireesa mu lubuto naye ekirala ndoza ekiwumba kyo nakyo kya affected. Ekiwumba nayo kyali affected. Kikyosinga okujjukira okusinga ye kiyaŋŋamba nti alusaazi zaamuokyando ebyenda. Abadde amaze ebbanga ki mu ddwaliro? Ndowooza kubadde biweza emyezi ng'ebiri gibadde ng'emyezi ebiri nkakasa gibadde giwera. Kikyoyinza okuba nga omujjukirako kuba pastor abantu abasinga bamujjukirako ebintu ebyenjawulo gwe kikyoyinza okuba nga okyosinga omujjukirako? Musumba ono tabadde nnyo naki musumba ono abadde muntu muzibu nnyo abadde muntu mwangu. Wenjogerera wali abalwana kyekibadde tusukisa attention ne wabula ndowooza babataasiza. Musumba mbegaga nti musumba yabadde akipinga obusungu ng'olwo obeera ekiba kimunyizizza musumba nga kakkana nga mutwe ne mukakkana so yes. Oli Projan Media kwokyali essaawa zino ng'era obalaba embeera yonna eriwo abavubuka bangi nnyo okulwana kuli kungi nnyo n'wabula mbadde nsaba omukulu tweyongereyo. Omusumba obadde okyatugamba kyoyinza okuba nga omujjukirako nti newaba alina ekimunyizizza mu dakiika ntono nnyo aba akakkanye mu mbeera era musumba ye muntu n'oba nga olina kyomutesobola nti oba gundi nkugobye wabula musumba mpozi bwekujja nga goga nti zimukoyo ntambula nokolaki notambula nogenda naye muntu n'oba nga ogenze nomawo n'omutuukirira akoga mwana wange nti kintu kino nti musumba bwana ali kunyiza saa kunsonyiwa era nga musumba akusonyiwa noddamu n'okola bangi nnyo abantu bali batuvaako ne bagenda ate ne bakomawo nga musumba abasonyiwa ne bakola mu kyaki ne ku TV ye muntu abadde nga asonyiwa kugira musumba nga kiyinza essaawa ezo okunyiigira essaawa n'akunyiigira ne mu bbanga tono nnyo naba nga akoze ki atakusonyiwa. Enteekateeka eri etya kusinziira tulaba abakungubazi bazze enteekateeka eri etya? Abakungubazi bazze ekituufu nti mayiti ya musumba ekyali mu ddwaliro tenaba kutuuka wano naye nga tusuubira okubanga wano agenda ogalamizibwa wano we bagenda okubanga bamuziika wano. Naye ebiseera ebisinga tumanyi poliisi za gavumenti nti ebiseera ebisinga mu kibuga tebakkirizaamu nnyo. Kya gavumenti sikimanyiko naye nga kimmanyiiko ekitonotono nti bwatubeera aramye kubanga ya ne maama bwe yali aramye kubanga ne maama yennyini maama w'omugenzi niye agalamizibwa ono so yali agalamidde maama wagalamidde ne wajja okolaki wamugalamiza kimmanyiiko naye ng'ebisingako famire ejja kubanga tukaki kubanga siyinza kwogera wa famire yinza ogaa nti ekiri ABCD naye nga okusinza ku kitumanyiko ekitonotono ekituba kiri.
tweyanziza nnyo omukulu kyali ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo kikyeyongerayo okubanga tusinziira wano ku kyaki y'Ekawala okubanga tukuweereza ebigenda mu maaso. Awo omukulu Pastor Yiga yasobola okubanga ava mu bulamu bw'ensi olunaku lw'ejjo ngenda kuba neeyongera okubanga ku updatinga ebigenda mu maaso.